Tuba tutya buti kwogera mazima naye abakubi nabasiimye abakubi nabasiimye wafaananye SpongeBob. Kati full figure double dealer naye ekyasinze okumuluma nammeere bambi mukazi wattu yamaze okwogera ne press conference mwabadde mulinnya full figure. Kalangwa yabadde ayiraga obutali bumativu ne process ye naale mu ddemberi full figure ng'akeera ku bakyanga avuma nammere from nowhere. Yavuma abaana ba nammere n'abayita ebibe iye n'avuma taata wa nammere. Taata wa nammere yali minisita w'amagye. Family y'abanammere has made a contribution to this country. Mwami Sempijja musajja mukulu full figure w'abantu ekitiibwa kyekikulemye. Ate yabadde ayingiramu Mwami Sempijja mu butalu. Kati ate naffe kye twebuuza nti ovumye nammere tannakuvumako. Ne mu speech nammere gye yakola toliimu okutebba wa nammere omuvumi okutta abaana ba nammere obavumi. Tokomye awo ne Mwami Sempijja taata wa nammere omuvumi ye bw'akola full figure. Kati gwe oyagala abantu banyiige batya? Well, how do you want Honorable Nsereko ne Frank Gashumba, how do you want people to express their dissatisfaction? Ne bali bantu nedda full figure oyiseewo nnyo. Enough is enough. Muwala gwe weebuulirire abantu bawe respect. Okutta abaana bannammere yavuma family y'abannammere nga n'ebigambo sola bisa mukama for the good of this show. Ne buli omu video agikola ki? I expected Gashumba Nsereko to first condemn that. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yona gyo wanga yambitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubanga ne leero twegasseeko mukulikayo mu weekend mwebale nnyo okubanga ate mwasobodde okukolako bye mwakoze. Clarion Integrated Logistics abatambuza ebintu nga babijja mu Dubai nga babireeta mu Uganda bakutegeeza nti gwe omusuubuzi ng'obadde onoonya omuntu gw'osobola okukwatagana naye mutambuze ebintu byo bakuyambeko mu ngeri gye bisobola okutuuka mu Uganda banoonyeeko. Bategeeza naawe alina ebintu byo nga oli mu Dubai awo mu UAE ng'onoonya omuntu asobola obituusa nga bwe biri ajja kuba nga akuyambako. Naawe oyinza okuba nga obadde Dubai ku lugero naye ng'olina bye weerabira ng'olina gwe wabirekera basobola okuba nga babireeta. Kakati gwe abyagala mu bwangu tubitikka ku nnyonyi mu nnaku 3 bijja bba bikutuuseeko. Ate gwe abyagala nga bingiko so biteeka ku mazzi na 18 era bibeera bituuse. Basanga kwa muri airport Eddeira awo obagenda ku Diamond Trust Building wano mu Kampala okusobola nga tumufuna ebisingawo. Enamba y'essimu yaabwe kweri ku screen okwo bakubireko
Truth Media Academy somero liyambira ddala omwana okusobola okubeera ng'ate abanguka n'asoma emirimu egisobola omuyamba okukola bw'abanga omulimu tali yasoma naye ng'omulimu tagulaba tukuwa part time job kakati kwata kamera ugatta bifaananyi kola graphics animation digital marketing web designing film production byonna tubisomesa mu myezi 3 n'emyezi 6 omwana aba ategedde byasoma kale tugamba nti genda nku office zaffe bere nga weewandise enamba z'essimu ziri ku screen yawo bweyagala okuba nga ate omanya ebisingawo nkwaniriza olwaleero olunaku lwa Monday as usual olunaku lwa Monday mbeera ne 1-on-1 ne Tamale Mirundi Junior ate ne tutunulira ebintu ebyenjawulo ebitambula era ne leero mulina nsanyusa okulabako kale nange nsanyuse okukusanga oyo nambwayo nsanyusa okubeera na muserikale abadde agamba ki kukyosa watu manyi ennaku zino nabikyusaamu sayimu nina security y'amaanyi enkuuma waliwo abakyadawutinga up to now lwaki badawutinga omukuumi owo abakwatirako naye tebampa omu gamba obukuumi obuwo bubakwatirako waliwo abagamba nti Junior bamukuuma kuki kikyabalumya omutwe naye ensi eno abantu nga bawa obudde bitabakwatako they will find out beetaaga ozzuula change after time in this country. Okay. Yes, wiiki ebadde ya ssanyu twatandisikidde masanyu era ssebe jonna badde mikolo wankubidde nga owulira endongo evuga naye ngamba nja kuddira enkya era ku makya nenkubira ewange twasuze tusala mwabadde mukwanjula mwakoze eki waliwo ekyabaddewo ekyatusanyusizza nga kyetaaga okwebaza Katonda omanyi waliwo ennaku sayima ezituukawo ng'obadde tolusuubira nti olirulabako nti bw'ofuna ekintu kye wali tosuubira olina okwebaza Mukama noga nti Allah ne luno nalwo lubaddewo. That's beautiful. Osobola beerawo ng'olina ekintu wadde weegomba kyegombe waliwo amawulire agansanyudde kati nempulira y'abagwagwa nga bagamba kati gwe Junior osanyuka ki ensi kyogiwa kyekuwa naffe twafuna ebizibu waliwo oluyimba Lukogwa yagamba ti abantu bakoowu abalala we baafiirwa baabasuza bo we baafiirwa teri yajja kola ki teri yajja kusuza kituufu osekera n'agamba abantu bakoowu abakyala baali bawulize ennyo mu maka naye bagenda okulaba nga babakubanga ndogoyi nabo ne batuuka ne bakati bali beeyombekera naye baliyo lwabuki lwabukoowu nagati abantu bakambwe nnyo nnyo ennaku zino beekengeragana nga bakessi abantu ennaku zino twekengeragana nga bakessi sayimo omuntu bw'azimba ennyumba ng'ateekako ekikomera ng'ateekako ne babudi waya waggulu ng'ateekako amasannyalaze ate ng'agula embwa. So wiiki yange ebadde nnungi sayimo. I think this year it is the best week. Ye wiiki esinze omwaka guno. Kale kati just njagala twogere kati ku kifaanagana. Ekyakusanyusiza kwe kuba kwa full figure. Kyansanyusizza. Era sijja kyetondera oba okyekwekera. Okay, naye kakati nze seekweka. Mu nsi waliwo abantu abagamba nti waliwo be yakosa. Naye ekikolwa n'engeri gye kyakoleddwamu kigwanidde okuvumirirwa mu mbeera ey'amaanyi esembera. Nabo y'entegeera yaabwe. Era njagala okuyimirira wano okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa. Nze siri ku kikolwa, ndi ku muntu. Ndi ki? Ku muntu. Abaabikoze oba baamukubye ebyo, that's none of my business. Ndi ku full figure, nti full figure at last. Ku bintu byonna byakoze abantu. Ku pain gyalekedde abantu full figure. Ku bazadde b'abantu abafudde
n'abavuma n'abavoola ku bakyala abazadde b'abantu sayimu full figure baawemudde naye ati last Katonda amusasudde. Me that's my message. Kyekinsanyuddemu nti Katonda ono Allah agaba obwenkanya. At least ensi efunye ku bwenkanya ku full figure. Era abantu basanyufu nnyo, not because ekyakoleddwa kirungi, ekikolwa kibi era tukivumirira. Tuyinza tutya okudda ku kikolwa ekibi ne tutandika okukijjamu? Naye omuntu ono full figure, empisa ze, embeera ze, obuwemuzi bwe, n'ovuma abawere, n'owemula abakadde, n'owemula bamama b'abantu, n'ovuma bataata b'abantu abaafedda, n'obawemula n'amagumba n'ogatuukako, n'osanyuka nga bafiiriddwa, abafunye ebizibu naawe n'osanyuka. Leero naye bamusanyukidde. Abantu bwe baafuna ebizibu yasooka okusanyuka. Golaba oyo full figure. Ensi eri feya. Ensi eri feya. Katonda yatonda ensi eno ngeri ki? Ngeri feya. Full figure ayina ekizibu kimu. Ye taliimu kabuntu kagamba nti naye omuntu ono mulinnyiridde. Nkomawa. Sayimu ffenna tuvuma wano. Tuli bavumi. Underline ffenna tuvuma. Atagala kwejjamu. Naye Sayimu waliwo wootuuka ng'omuntu weba nnyindo oginyigiriza full figure anyigiriza abantu. Nze Sayimu omuwala oyo we namukyayira. Nze Sayimu saagala full figure. Era siri mwagala. Mu kabbuli, mu nsi ne mu ggulu. Ate era tewali agenda kuŋŋaana kusanyuka. Nze ne yankubidde essimu ekiro namuge afudde. Namuge tuddanga mukunkubira afudde. Bali bakubye nga bagamba lekeraawo. Eyampa amawulire ekiro. Yankubira ekiro saa 6. Nti ebigudde ku full figure obulire bwafudde nsale enkoko yange, sale ente yange. Nti bakubye mukuba ali mu ddwaliro nga Allah ogaba obwenkanya. Kitange yafa. Sayimu. Kitange yafa. Omuwala oyo yali mukwano gwange. Ngera simuyinaako buzibu. Kitange olunaku lwe yafa enkeera yayimirira ku Soroti full figure. N'agamba omulambo ogwo tuguwonye. Afudde masiikiini, kafudde kanaku, afudde n'ennyama ku magumba. Yavoola kitange mu ssanduuke. Njagala kulaba full figure ng'ali mu ntaana. Wallahi nze saze wano kwekweka gwe pretending. I'm not a pretender. Nze mu nsi olunaku Allah lwenjagala ondageko ng'omuwala oyo naye ali mu ssanduuke. Ndabe ey'omulambo gwe bwe gufaanana. Era ekifaananyi bakimukubye nga yeebase nga Allah lwaki otugezesa? Lwaki otuwa bye tusingira ddala okwagala? Ensi bwe mutuusizza abantu. Era ewange omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo twazinye bwe tuzina bwe twawuza. Nze saagalizangako muntu kufa. Naye omwana oyo full figure yandekera obulumi. Sayimu omuntu ofiiriddwa. Kale tonjagala. Naye is it worth it? Ovume n'omulambo gwa tata woli. Nga Senkubuge wali asinika ebinnyo bimulinganga bino bibaboni byebwindi. Femunyo. Nakati munyonyoze. Omunyo ogwafuuse kisula. Ensi we mugituusizza. Mwaka mulamba. Ne buli wentunuulira vidiyo ezo omuwala oyo ng'avuma taata wange ng'ali mu keesi. Nze nali nnye namukola ekisingawo. Ne bannyimiriza buyimiriza. Omuwala oyo full figure. Muwala. Mwana muto. Abakyala tebeeyisa batyo. Ng'omuzadde n'obeera nga olulimi lwo lusiga bukyayi, lusiga buwemu. Full figure we yafunye accident eyo.
alaba abantu essanyu lye baliko n'ab'enaalemu actually ab'enaalemu be basiga okuba basanyufu nabo basanyuse ate nabo abavuma tewaba kulima nti abanuupu be basanyufu enaalemu ani gwatavuma emu enaalemu awo yavuma Jenosale Musale nti mulambo gwolaba oyo ani gwatavuma yasookera ku President Museveni n'amuvuma n'amukolwa bw'ati President Museveni nga bw'ali ow'ekisa kitaffe n'amuyita n'amuwa omulimu nga ki ekimuweesa omulimu ave mu biri byakola ki byalimu in fact up to the full figure tutegeranga lwaki baamuyita alekerawo okuvuma abantu naye kikwewuunyisa nti mu butasoma bwe we baamuwa omulimu ate ye yalowooza nti bamuwadde kwongera kuvuma omwala oyo yavuma maama wange essimu yange lwakuba njirese waka nandikulaze Jenosale Musale n'atuyita eggulu n'omuwala oyo kubanga ate kyenali nyenda omukola kyali kisinga kye bamukoze Jenosale Musale bw'atuyita bino sandi byogedde Simon naye njagala abantu bategeere why people celebrating today Jeno yamugamba nga wendi namugamba full figure lekerawo okuvuma abantu we yavuma Jenosale omulambo gwe tumanyi bali bagenda mutuusaako obulabe Jenosale n'amugamba nti nange nina besitafuga muki nga bajja kukola ekintu tugende okutandika investigation nga gwokoze eki gwengo wedde n'akwata $5,000,000 n'agawa omuwala oyo nga wendi era ne tuva eggulu nga mmanyi full figure tagenda kuddamu kuvuma abantu yatandikira we yakoma tudde buli muntu yeesambye full figure lwa buwemu kuvuma kuvoola bakyala ani amulabye mu ddwaliro abantu bagendayo ani yakubisa ekifaananyi bonna bamulabira mu nkukutu kubanga ensi enoonya ani amukozesa era abamukozesa twabategedde badduse mangu ku Twitter nalabye Gashumba n'ensereko nga bali ku Twitter justice Gashumba wano we bavuma muwala we awulira atya Gashumba has approached me 3 times to ask me lwaki njogera ku muwala we bo full figure abawala abalala bavuma abaana b'abantu abakyala bazubeda bavumidde maama waabwe bo tebeetaaga justice is justice one sided sayimo mmwe full figure yavumako ku baana bo nakugamba ekiwalaata kino kyakutuuka mu matako you don't deserve justice kati gwoseka but the people who take that serious gwokitutte like that era gwe nkumanyi oli musajja waliwo ekyatuuka nekikuluma yes kyogamba full figure yasinga okunyiiga mu ggwanga lino naffe tunyiige kaatulabe because you people acting as if full figure yalina monopoly ku busungu Honorable Nsereko yafiirwa taata we I don't want to talk about my relatives kinnuma ever since mbadde soogera nku Honorable Nsereko but I felt bad and betrayed nga ndabye post ye nga wagira full figure tiyetaaga justice really why doesn't Honorable Nsereko condemn full figure mama wa Zubeda gwavuma namuwemula we naye tunakola poliisi egambye byonna bye mwogera obuzibu bwabo biri bimu bebikolebwako basirika busirisi tebaloopa no because let me tell you omanyi complaints eziri ku police ku full figure actually Namere lero gwe bagulubana naye Namere raised that issue mpaka ku bakama ba full figure there was even a meeting ne badinga ojjukireyo meeting otalo bali mu ne bagenda meeting wangamba ya Namere n'avaayo nga si mu mativu bagende wajika kande tulopye I personally have called Ajika Kande more than 5 times I love him as a good man kulopa full figure kamulaga obu video mugane haji wanonga kisuse oli musajja musiraamu gwatwala ba RDC gwatwala ba advisor lwaki full figure we mulomo jajja w'obuyisiraamu nakibinge nadda ku jajja w'obuyisiraamu nakibinge full figure mu bwa full figure we namujolonga bwati
nga mukama we musiraamu agikakanda atudde atunula abantu bakooye abantu bali full figure bakooye. That shows you what is in society. Waliwo ekintu ekikutuukako sayimo nga gwe kennyini olina okulaba ekifaananyi society kyekulowoleza gwe kennyini neweddabulula ng'omuntu okitegeera. Ekyatuuse ku full figure ekikulwa kibi naye kikulaga abantu kye bamulowoleza muki society. Nobody ali sensible who had to condemn that act because omuntu yennyini nnyini afaanana kye bamukoze. Let me tell you my brother, General Nalweisa alina bu video nga busatu ku internet okwo ng'abuulirira omuwala oyo full figure. Bu video ba General Nalweisa weebuli yamugamba mwana wange lekerawo okuwemula osobola okuwa points zo nga towemudde muntu nga tovumye mwana nga tovumye mukyala nga tovumye maama wooli. Sayima abantu mu ggwanga lino batabuka ng'obakwatidde ku mwana omukyala era bw'okikolanga weetonde. Nze wano navumako abaana ba Kasuku. In fact gwe mulundi gwange ogwasooka era bye bintu ebimu bye nnejjusa mu bulamu bwange. Bwe wabaayo ebintu bye nnejjusa is the day when nakwatibwa obusungu ne nvuma abaana ba Kasuku ne mukyala we. Era Kasuku namwetondera. Era nziramu wano okumwetondera because kintu kibi. Oba osize obukyayi obutalikoma. Okimanyi ekyo? Ekyo kimanyi. Sayimo oba osize obukyayi okuviira ddala ku mwana, ku muzzukulu, ku jjajja. Okitegeera? Kati full figure asize obukyayi obuva ku taata, ku mwana ne ku bazzukulu abaliddawo. Kwanza sisuubira nti there is anybody in this country ayinza okunzijjako full figure kye yakola. Natunya taata wange mu coffin Sayimo naye ng'omukazi oyo ali wali ku Soloti agamba nga taata wange bwe yafudde nga masiikiini. He said a lot of things. Nali ntendewaliddwa naye bannyimiriza era bye bimu ku Sayimo bye bintu bye neebaza Katonda. Sayimo abantu tubasonyiye. Naye kati leero nammeera obusungu abujjawa nga tuzze ku kino kubanga ndi abantu beebuuza nti nammeere mu bugunjufu full figure zenga avuma nammeere. Mukazi wattu nammeere yawandiika amabaluwa ninako ne kopi luli we baasembayo okuyomba ng'era full figure yayiikiriza nammeere. Full figure alowooza ye mukama wa buli omu president gwe yali alonze, ye mukama wa Maama Kadaga, ye mukama wa baminisita bannamuganza, ye mukama wa prime minister. Full figure yalema okutegeera omulimo gwe kiki. Otegera? That's where the conflicting with Namere. Namere advise our president kuguleta Masaka. Era emirimu gy'agikola. Namere mukozi. Namere yafuna first class y'amateeka Makerere. Mugezi. Full figure talina wadde ebbaluwa y'omugigi. Naye Katonda nga bw'akola nti ensi munnange esobola okuyamba. Full figure avuma Namere guno ogwasembyeyo. Bino ebyakalangwa. Kalangwa ayina right okulaga obutali bumativu mu kalulu. It is his right. Nande full figure wa Kalangwa. Ati labayo. Awonja kuddawo wadda boddiira. Kasooke kino ekyaleese obuzibu. Otegera? Kalangwa we bamukuba akalulu. Otegera? Kalangwa abadde ne ttiimu ye nange ngibaddeko. I swear upon the living God nange mbadde ku ttiimu ya Kalangwa. Otegera? Kalangwa oyo mumanyidde ebbanga. Kuva kitange ng'akyaliwo. Naye era the same way nga bwe mmanyi Kalangwa ate ne Minisita Kasolo mumanyi kwaye yakulira enteekateeka ezaaziikaani. Bwe neesanze mu conflict nti Kalangwa mumanyi. Minisita Kasolo mukola ki? Ye yakulira enteekateeka ezaasiika taata wange mu kyalo nasirika. I just kept it quiet. Nengamba omanyi wano sijja kuyingirawo bonna baki? Bantu bange.
kati Kalangwe bamukuba akalulu akola press conference Nammere yabadde omukuba supporta ba Kalangwa Nammere ngeri gy'amanyi oluzungu amanyi okwogera gwe baawa akole ki ayogere follow figure kimuluma lwaki Nammere yayogedde ye buli kimu yayagala abeerewo yayagala gy'ayogere wano ate by'oluzungu kubanga yayogera ne wa Kalangwa awo simanyi ate oluzungu kuba ye full figure teyategera lwaki Nammere bamulesa kumanya luzungu ba interviews ali bbiri ey'Oluganda naki full figure tamanyi luzungu kati bwe yalaba Nammere ng'amubbyeko show obutambi butambudde ati full figure naye mukwano gwa Kalangwa era ne sente babadde bazimuwa naye full figure double dealer ali eno n'alya n'eno ali eno n'asika n'ezeeno kubanga nga basibye aliye ne Sikini full figure yayogera ne Honorable Kasolo kutegera nakuŋŋanya sente epitirivu aliye ne zaataafuna kati full figure double dealer naye ekyasinze okumuluma Nammere bambi mukazi wattu yamaze okwogera ne press conference bwe badde mulinnya full figure Kalangwa yabadde ayiraga obutali bumativu ne process ye n'ali mu ddembe lye full figure ng'akeera ku bacanga avuma Nammere from nowhere yavuma abaana ba Nammere n'abayita ebibe n'avuma taata wa Nammere yali minisita w'amagye family y'aba Nammere has made a contribution to this country Mwami Sempijja musajja mukulu full figure w'abantu ekitiibwa kyekikulemye ate yabadde ayingiramu Omwami Sempijja mu lutalo kati ate naffe kye twebuuza nti ovumye Nammere tannakuvumako ne mu speech Nammere gye yakola toliimu okutebba wa Nammere omuvumi okutta abaana ba Nammere obavumi tokomye awo ne Mwami Sempijja taata wa Nammere omuvumi ye bw'akola full figure kati gwe oyagala abantu banyiige batya how do you want Honorable Nsereko ne Frank Gashumba how do you want people to express their dissatisfaction ne bali bantu nokwata omusajja Sempijja musajja mukulu abadde minisita w'amagye amanyi ab'amagye bameka omuliko omuvumo omuvoola nedda full figure oyiseewo nnyo enough is enough muwala gwe weebuulirire abantu bawe respect okutta abaana ba Nammere yavuma famire y'aba Nammere nga n'ebigambo sola bisa mukama for the good of this show ne buli omu video yagikola ki I expected Gashumba Nsereko to first condemn that before they talk about justice is a universal. It's not a word you use because you want to sacrifice your ego. Muna Habo mouthwash wegendereza Agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Full figure did wrong. Actually, no lutalo yalutandise full figure. And nobody is talking about that. Nammere muntu. Nuvuma abaana. Taata wa Nammere yabadde abiyingiriddewo Omwami Sempijja.
oyo omuwala singa abamulumbye era mbeebaza abalumbye omuwala oyo bamusaasidde kwasiga babadde n'emmundu gabadde amasasi 2 gokka that lumpen is in heaven ate full figure bw'otakendeeza ugenda nga yisiba saagala kudda wano kubiibiita bantu tukole rest in peace, rest in peace, rest in peace. We should tell people facts. Kati nammere mukazi wattu omukazi azzenga amuvuma kubona abakoze zitweet za justice teri yali yayiseko nammere na full figure kubatuuza okitegera olina okukondeminga kino nga n'emabega ebyo badde badde obinterveningamu. We cannot debate a reaction without debating what caused that reaction. Otunuulira ekikolwa ky'okuba full figure nti kibi naye tracing back tutuuse tutya wano kati these hypocrites bendabye ku Twitter they don't want to debate the cause. Tuli kukikolwa muli kukikolwa ekikolwa kibi ekyokuba full figure era tukivumirira naye ne full figure naye ayina ebintu byakoze abantu. Simon meeting ezetudde ku full figure on individual basis, on government basis, a solution is not offered. Buli abantu mu society kesite balaba nga omuntu temubaako kye mukola bajja kwekolerako. President Museveni abeera mu State House. Abakulu bomanyi mu ssimu yo Simon tebatambula naawe. Actually abaganda baga nti government omulirwano ku ekyalo kunoonya government yekola ki ekunoonya naffe tubeeremu ak'obuntu okubeera mu government si kuvuma bantu si kuwemula. Akati Junior byonna by'oyogedde bituufu. Yavuma egwasembyeyo omuwala oyo yavuma jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Nakibinge. Jjajja w'Obuyisiraamu yagamba kalisaayo Kalisaali. Kalisaali si kivumo mu Buganda. Siza kitegeeza siza kabaka eyafuga Roma. Abaganda bedda tebayogeranga mannya g'abakulembeze mu kamwa. Era n'Obote baamufuniranga amannya n'Amiini lyerinnya Kawenkene. Abaganda bedda bo baatyanga nnyo abakulembeze to the extent nti tebaabogeranga ki. Bayibuli eyo gy'olaba erina mwenda emirundi 3 gy'eranga. 999 tibweribeze 999 yakozesebwanga Caesar. Bw'ogatta amannya ga Julius Caesar ofuna mwenda emirundi eki. It is a hidden meaning. Caesar yali mufuzi w'amaanyi. Omuwala oyo yavuma jjajja w'Obuyisiraamu. Naye ku mitima abasiraamu gye bayina omuwala oyo full figure singa mulamu kye nagambye te full figure anyigiriza nnyo abantu. Nimwegakawo wano watwaye mota ne yakuba nnyo Maama Kadaga n'abasoga. Yavuma Maama Kadaga. Bannange ne woba Kadaga tomwagala maama. Omanyi lwaki buli omu aba amwogerako amuyita Maama Kadaga? Omukyala ali myaka 69. Simon Maama Kadaga ffenna abaliwo tuli bazzukulu baatuzaala kale nowoba tomwagala mulekeremu ka respect. Nze ekinnuma full figure yavuma Maama Kadaga ng'avuma omwana omuto. President Museveni waba ayogera ku Maama Kadaga amuyita Rebecca, my sister Rebecca. Actually before akalulu kaseeke nga tekannabaawo ebye mwalaba bye bayogera mu State House the following the president yaddamu n'abayita. There was a meeting in the State House on Saturday between Maama Kadaga ne Speaker Anita Among. Kakati gwe full figure mu bwa full figure bwo oze yawemula Maama Kadaga. Omukyalo oyo Maama Kadaga ina contribution ku ggwanga lino. She has served the NRM for all her life. Full figure, are you the right person to abuse that woman? Speaker Anita Among wali owuliddeko ng'avuma Maama Kadaga. Speaker yagamba nze nakuzibwa sivuma bakulu bange. Ekinnuma ku full figure buli waavuma omuntu ng'agattamu erinnya ly'omuntu today atutamya Namyalo.
oyo omukyala Dija Namyalo omuntu mulungi naye full figure yatutamya Namyalo nyamukowa anti ajja ebigambo wa Namyalo nabitwale wa General Damulira nabijja wa General Damulira nabitwale wa Myeja Emma full figure yekajiko natabula yalira mu ntalo yali okutambuza bigambo kati government bamutegeera era nobody wants to associate with her ekitabudde aleno bwavuma be yavumako Myeja Emma nankubira esimu nga munyivu nze yegayirira omwalo oyo bamusonyiwe I think full figure mubereddewo nnyo than more than enough because I know her nze manyi obuzibu bw'omuntu tegutegeera full figure bamulwepinga nga muto ye yakyeyogerera kojjaawe I think the brain obwongo bwa full figure bwafuna trauma era waba ayogera omulaba full figure alina past experience I think kojjaawe yamulwepinga n'amuzaalamu omwana ekimwana teyakyogera rwepu yaggwerawo tebamumaliramu kati we need to know what really happened naye ate nga police report eraga yali waggulu kakati olwo nga mmaliriza obanga naatera okumaliriza okulaga nti full figure alina okweddako ekyamutuuseeko kikulaga nti people ready abakubye full figure kye babadde bakola bakimanyi era mpulira bajja basiba ne police egambye banoonya tebanoonya muntu mu ggwanga lino Saimo buli wolyanga police tubanoonya wabaawo empologoma Saimo nga police yakwagadde today tuli wano Saimo manyi tulina technology mu ggwanga lino nga simu yo ne bwogijjako tulaba egiriraanye antusika mirongooti Saimo ne bwojjako essimu kasita wabaawo essimu egiriraanye bagiraba ebyuma gyebiri ebyuma gibikola kakati Nammeere naye ayina points ze ezirina okuwulirizibwa eziri valid otegera yes mumunoonya naye mumunoonyeza ki kubanga eriye yavumye taata we ne musirika fayiro mmeka eziri ku mapoliisi eziri opa full figure asiba abaana n'abajjamu ssente batikitooka abaana baavu bw'amala okusiba kati yayinaawo era nebaza nnyo IGP yaleeta depisi omulala awe Katwe musajja mulungi nnyo bamujja Jjinja nayogeddeko naye recently full figure kyabadde akola abadde ne ttiimu y'aba poliisi e Katwe nga bwakuvuma n'akuweebuula ebyo poliisi tebiteekamu bateekamu wano ng'omuddiza ne bafabricatinga obujulizi ne bakukwata bakugwira bugwizi nga katugamba otambula awo eri fayiro eba yaggwa naye nga tebagamba kati bakugwira olunaku lumu ne bakuteeka ku poliisi eri omulamuzi abawaabwe ne bakutwala ki mu kkomera kati bazadde bo ne bagenda ewa full figure ate n'abasaba ssente full figure badde afuna ssente mu kusiba abaana ng'agamba kati ogwo omusango ngumaliddemu $1,010,000 mumpe $1,900,000 imprisoning people for nothing nga abaana ku TikTok full figure yasooka obbavuma nga buli omu akiraba naye kubanga abadde alina abapoliisi bakolagana nabo ekatwawo full figure ye muntu eyandibadde asiba omuntu kubanga avuma wano internet yonna ejjudde buwemu bwa full figure yatusomeseza n'okuwemula nze nali siwemula naye akagambo gonna nze full figure yaŋŋamba ninga ejjinja kubatawaaliza naguno gwakandinoonya sirirabangako naye mumanyi omukazi oyo ndina full figure yonna full geno era nze neewunyiza abatwetinze nga bamuwolereza like I was like ninga ejjinja kubatawaaliza naguno gwakandinoonya kuba mayinja gabeeranga mu kyalo nga balitawaalizaako lyo kuba lifaanana litya I don't know full figure mumumanyi full figure nga yakuttemu wiiki oyinza okulya emmere Saimo he was very disappointed with these people abawooza justice naguno gwakandinoonya olwo ejjinja bakubatawaaliza nga titaseka
is a mazene full figure banga ono close rwenjinga mukwano gwange nani nekibuke ekidalo full figure alabika ainamo magoti ala kivume ebipya gwe kivume ebipya full figure kyavumani Taylor ne kyali kimusse yavuma mamange namukola bwati mamange taina account ku TikTok omukazi watu I felt bad kakati nga maliriza wenkubira omulanga General Nalweiso Haji Kakande State House Controller Baliche PPS kubanga be bayinza okwogerako n'omuwala ono Honorable Nsereko watwitinze Frank Gashumba call this girl yali awusigalo wa lutaya full figure call omugaye kati biri ebyawusigalo byakolanga ewa Geoffrey lutaya abireke waliwo akatambi we must help this girl full figure oba tumutwaleko ekyankwanza emyezi 3 for a rehabilitation program bali rehabilitating alabika ayino obwongo tebukola kiri kisenkubuga ekisajja kikulu famunyo nakati mumunyonyoze omuntu ajja kulumba senkubuge ku solo tyawo ne bavuma abantu nga senkubuge woli a masters holoda nyam tebavumira ku soti omusajja yawandiika obutabo kyengamba sibona ne babavumira ku soti nze nakubirako pastor Bujingo oyo nentegeera lwaki abaana abo lwaki full figure omwalo yabadde avuma abantu ku solo omanyi lwaki ayina ebyama bya pastor Bujingo byamanyi kati ne Bujinga atyo kwata ku mwalo no because let me tell you bavuma batyo omulangira Nakibinge jjajjawo obuyisiramu ku TV y'abalokole. Do you know what it can bring? Omanyiti up to now abasiramu abambakiza ati Bujingo is behind okuvuma omulangira. Buye basindika. Akankubulire. Mwami Kene Kaliso omulaba nyine wa NBS. Omanyiti atera okukuba essimu ku NBS. Wadde okimanyi? N'agamba nti yimiriza sheeyo. Eyimirire. Ngalaba Jedda. Mwami Kene Kaliso ayimiriza kwa sheeyo ya tata wange 1-on-1. What makes you believe Bujingo cannot prevail over that program? Awo wenyini nga bavuma jjajja w'obuyisiramu ng'omuwala oyo avuma omulangira Nakibinge Bujingo we yandivuddeyo n'agamba enough is enough. Because you are bringing a religious war. Bali basiramu. Omulangira Nakibinge alina right nga omukulembeze w'obusiramu okwogera by'aba ayagadde. Kubanga eddiini gwe munnyo gw'ensi. Ebyo byagamba bannange abali mu makomera mu bate byayina okwogera. Mukulembeze wa ddiini. Papa ayisa statement ezivumirira Isirayiri. Naye ng'eddiini yavaawa mu Isirayiri. Tukitegeeza ati Papa afuuse musiraamu. But is a religious leader. Tasobola kulaba nga Isirayiri ekasuka bomu ne woba okuba ba terrorist. Papa avaayo n'abikondemminga. Because Bible yayimiridde ku respect of human life. Kakati Bujingo. Pastor. Twali tukwagala nnyo. Era tukyakwagala. Pastor tetukuyinaako buzibu. Naye pastor abantu bonna bagenze bakwesalaku lwa full figure. Amala okulya ssente mu ntalo ze najja babigusize. Kumunyo. Balamu yabakubirako essimu ekiro. Yakubirako Senkubugo oyo. Naliko ku conference call. Minister Balamu oyo mwagala nnyo. We bavuma maama wange. Honorable Minister Balamu yakubira Senkubugo ekiro zaali ssaawa 3. Nga tuliko ku ssimu abantu abo. Balamu n'abuuza Senkubugo mukyala wa Tamale Mirundi muvuma wange. Bino mbikubulira reported speech. Balamu yabuuza Senkubugo omanyi nzaani mu TV eyo. Manyita I'm part of the shareholders. So upon the living God. Wemba nimba katonda nkube balai.
nibo bayakyogera tekiraba kwogera no kubanga yamugamba omanyiza ani mu TV eyo Senkubuge naye bwakangabiriza alinga embuzi gye balinyire namuga kati saagala kuddamu kubawulira nga muvuma mukyala wa Mwami Tamale. Mwami Tamale yali muntu waffe. Mwami Tamale mukwano gwa pastor. Ebya junior nammwe bya junior naki omukulu mumuleke osigera ekyekangabiriza tukitegeddewo nalebo oyo omusajja Senkubuge yagenda okuttisa omwana oyo full figure. Baavuma Maama Kadaga ku Soroti nga Kadaga mwennyini ye yajja okugulawo Soroti tebi Senkubuge alabika yasoma diguli y'amazzi. It is Kadaga who came to Soroti. Teyajjawo yakyalawo kunga speaker teyakyalawo yakyalawo Senkubuge n'oleka ono omuwala voleka Maama Kadaga nga Maama Kadaga yakyalako ku Soroti nga speaker era n'agiggulawo mu butongole n'atendereza n'empeereza yabye mu musasula. Kale tutegeera Kadaga temumwagala era teteri abagaa ti mwandi muwagidde naye at least temwandi muvudde kumuvuma kutuuka awo kyo kyali kikyamu ekyo wona lebonsereko nga talina kikondeminga n'egasumba abatwetenza justice getulaba nti waliwo kyekubira waliwo abakozesa omuwala ono full figure. Kakati bino ebigambo bigenda wamu full figure sister wange full figure ensi teyakukyawa era oli muwala mulungi. You can still change your attitude towards people. Full figure government eyo giraba lero singa obadde ofudde abaana bo bandisigaddewa abaana ba Biriga baliwa abakirumira baliwa abaana aba Kaweesi gwe bakuba amasasa 21 baliwa sayimo ensi yaddamu okubamanya. Full figure toli wa kitalonga bwolowooza ensi okujjamu kalayisi abo abaana abakulumbye si batemu era n'okukuba ebyo bye bakubye babadde nga bamufiisiriza okosikuba n'ebikozi onyigiriza abantu obatuusizza ku kisenge owemudde abazadde owemudde abaana owemudde abakungu mu gavumenti owemudde aba opposition owemudde banaddiini yavuma mu bajje negwe full figure ni gwotavumye kale nakanguubi yavuma Sheeke mu bajje kaki mu bajje ali no it's too much so genda ofune eyiyo fune entebe ya musirikale wange gireke fune eyiyo muleke we are going to shoot together. Security ogirabye bajja kubakebera gwe Nambwayo oli musanyufu bula maama wakoze n'akaviiri yavuma Nambwayo onopozi yamuvuma amagulu omwana wattu omuvumira ki Nambwayo atalina mu nsi kye yali akoze alwanira bya bugagga bya bba neno omuddako n'omuvuma yamuvuma amagulu ye yakuvuma ki nawulira nti amagulu gakuli agasekko Nambwayo kakazi katoba ovuma wali naye kakati kale kisogoleke oyogere eddakiika almost 5 oli ku full figure 47 but bino yagala biwulye bulungi abantu bagamba muli bukookolo era bagamba nti addako yeggwe byonna nga bw'obyogedde ne full figure asobola okumala nti nessaawa nnambanga naawe ali ku ggwe era bababuuza lwaki muvuma abantu saagala mbeera wano bagamba nti Sayimo osisiriza busisira okutwala omukisa guno okwetondera buli muntu Sayimo buli muntu gweddanyiiza nga ngenderedde oba nga sigenderedde baganda bange ansonyiwe ensi eno nnene ffenna etumala ensi eno nnene Sayimo naffe tetuli bamalayika
era byonna byenjogedde sibyogedde mu mutima mubi naye mbyogedde lwa kuyamba mwannyinaze sister waffe full figure nti ekyamutuuseeko akifunemu ekyokuyiga siri wano kusiga bukyayi oba kuleeta lutalo oba kulaga nti nze mutuufu oba kulaga nti nze mukyamu ebyo kati tebigasa omuwala oyo yandibadde omukyala that girl would have lost her life singa babadde batemu sayima omuntu okugulira abatemu mu ggwanga lino layisi ffenna tukyuseeko mu nneeyisa ki mu nneeyisa yaffe nange nga mwendi nze sayima wabirabye ebisolo okugwa ku mutungo ovuma abantu sayima nabirabye era naguze elementi nabirabye ekyatuuse ku full figure can happen to any of us at any time. It showed what society, percolation of anger. That is not something right, which you can just dismiss like that, unless you are stupid. Kyatulaze nti emirimu gino gye tulimu oba sayimo bye tukola binyiiza abantu genuinely. Waliwo abanyiiga genuinely. People are hurt. And I want to send my apology to anybody who is out there. Hey, Junior, wankola kino, I'm really sorry. Obulamu tubutambuze ku chaputi endala. Twagala nnyo okulaba full figure sayimo Kasuku Junior biki. We are living in harmony. Twali bantu bawamu. Naye olw'omwagwa full figure ogumuliyanga sekoko buli saa yako akekeba asosonkereza. That's why some of us celebrated. In fact, abasiza okusanyuka bakwano ba full figure n'abaliko miki. Something is wrong. Waliwo ekikyamu. So bambi mbetondera benvumye omwaka guno kwa tugenda gunzika. Naye mbasaba ekirala sayimo. Mumpeeyo emyezi gino egisigaddeyo nkyabavuma up to this year. Noonye omulimu. Sayimo, let us look for jobs. Tulaika tuli ayido. We are jobless. Kyekibavumya abantu. Naye mu byonna nze ndowooza nti nga tuvudde ku omanyi bannayuganda tulina obuzibu obwo. Leero ndi mukkakama. I feel bad for my sister. Tulina bwabbaadi bwamu bw'owuliramu. Naye nze saagala tudde ku fuufiga omu gwe tuba twetikka. Waliwo eno tteke gye baamukubye. Eno eyasembye eyo. Naye n'abo abasajja banne naye ate yamukubye bubi yandadde agwako mwala. Texin Maxado. Teyagudde mwala. Nze yennaye. Baana abo nabo babadde nga abagiraagira. Si kirungi. Wamukuba omuntu. Kale awo tuveewo. Kaadi za Nuupu emiranga giringa emiranga. Bakole ekyabwe be bataawadde. Sayima tuve mu mbeera eno ey'okuteeka ebibiina ku nninga bye tutaatandika bituwe kaadi. Kaadi ezo ze bagaba abanuupu bipapula. Nawe osobola okera ku makya n'okola ekibiina kyo sayimo n'okubeezizo. Abatwala ekibiina tebakulabyemu busobozi. They did see leadership in you. So you can try FDC, you can try DP. Naffe NRM tulina betwammye ebifo. Ebyobufuzi we biri. What makes you believe Kado sojisa bane basodo jikuma. What makes you believe that it is you? Era nopo etakuwa kadi ebe ekoze bubi. No. Neze na kinatu. Tino okwejjamu ebyo ebyobufuzi bwe bityo. Jina simanyi bagwa kigoberedde. Nopo yagenda mu lutalo n'owekitiibwa Mpuuga. Naye kirabika baalina okuyita harmonization naddala ba member. Waliwo abamu abasinga okkaayana balina abantu be baali balowooza nti oyo tasobola kufuna kaadi. Bajjukira olutalo lwe lwatuuka. Waliwo abaalabika abaasuka ne basala ne balabako sayidi gye bakola ki? Kati bannabe ne bafuna ekirowoozo nti oyo kasayidinze n'Empuuga bakakaaganya okwogera ku Mpuuga talifuna kaadi. Ndoza ekibiina ekituuka tayimu ne kisuna ne kigamba nti oke ono yamala n'ajja ewaffe ate mukulembeze mulungi bamuwa kaadi. Oli Bobi Wine ayina layini ye gy'aliko.
nga naffe newaffe President Museveni bw'ayina layini ye gy'akola ki eriyo mwenaalemu be twammye tewali muntu asinga magezi mu pate ye NRM kino nkyogera wano asinga busobozi asinga magezi asinga experience asinga bitabo nga Maama Kadaga bonna abali awo ku seeki gye balonze tudde Kadaga abasinga tewali amusinga not experience not bitabo not how governments operate Kadaga yalondebwako okukulira parliament n'eza Bulaaya n'ezaawa zonna ezeegatta ezegera bw'obadde oyogera ku bakyala mu Afirika abatuuse ku mutendera gw'ensi yonna Maama Kadaga abaddeyo ezegera naye twagimumye kubanga mu interest ya party wajedda tuli ku transition nga tali wao temulaba wao President Museveni ali ku transition ategeka tiimu enaagabira mutabani we obuyinza tajja kulonda abantu banaawakanya mutabani we na process buli ali NRM today must understand we are transiting to another government. Tuli mu transition process. Yes. Amagezi tegakola. Ebitabo tebikola mu NRM today. Tuli ku loyalty. Yes sir. Yechi loyal cadres. Loyalty is very important. Si muntu anakwata muzindala abuze president gano gaita makago buno bwa kabaka. Linda Mungu. Niyo musaya gwe naye bakutte bite ng'ogamba. Era Maama Kadaga kye yakola. Speech je yawa museke kye kyamugobya kyennyini. Loyalty era nsoka endeera. Omukulu takyagiraba. Gwa mubuuza ebibuuzo ng'enseera aba mutabani wona amubuuza bimeka. Mutabani nga taliiwo mutabani wona amubuuza bimeka. Omanyi bakitaffe bamaze kufa ne tulaba abatwesimbamu. Ninga we baaliwo baali baki. Nekyatawo amala okufa bw'olaba. Ono n'akwesimbamu, ono n'akubuuza ebibuuzo, ono n'ayagala akubuulirire. Kakati ye Museveni tajja kulinda. Mulumye mutabani wo omutwe nga bwe mukaaba kube kati. Kayihura mukube. Mbabazi mukube. Kadaga mukube. Bonna ba future president basatu abakubi. Kwa bali baluuza president Museveni talina musika. Sejjusa yabirabirawo n'abaga bannange. Je omanyi Sejjusa ati yali akulira obukesi. Ye yabirabirawo naga twafiire bannamwe twafiire munonga naga ati eriyo muwozi ki ne bamukwata kakati Maama Kadaga kayihura mbabazi bagenze okuzuukuka ng'omukulu alaba baali balina bye bazimba balina bye bazimba ebyabwe ono kayihura akoze ba crime preventers million mmeka okoze amagye gwe omukulu n'asirika agenda okulaba Maama Kadaga ye marketinze ali ku international goza lwaki bamuwa prime minister East Africa alinyeko ku akumusala kati bw'aba agenda mu America omukulu ambuza mu America ogenda yo. It is out of your designation. It is out of your designation. Kakati n'olwekyo kye nkugamba nti Bobi Wine ayina layini ye naye gy'agoba. Okigira? Sayima bw'osanga omuntu ng'ayina kyanoonya n'otakitegeera naawe ogenda kukutama olonde bw'ayimuka naawe ojja kuyimuka kubanga tewategedde kiki kyanoonya. Bobi Wine mu byobufuzi bya Uganda anoonya ki? Bobi Wine anoonya ekintu kimu. Is not competing with President Museveni. Alinda generation ye. Bobi Wine alinga omwana eyasooka mu future. Pakompiti kanona akimanyi alinda mutabani. Uno tasoboka.
focus wa generation ye kati ne President Museveni atandise okuleeta abanakuba Bobi Wine generation ya mutabani we exactly era tunoolira amagye gonna kati bakamanda bato very young people transition magye yakolebwa dda nobody knew mu magye nti leero General Birungi asobola okusibwa yali best man ku pate ya General Muhoozi abadde atwala CMI an equivalent of Sai mu America is under prison kikutegeeza ki today nti system yaffe eno kati eye naalemu esobola okukuba ne bw'oba ogibaddemu tulira kakati kitegeeza ki President Museveni ali mu kukola ttiimu y'aba ali ba Honorable Kasolo era tunuulira seeke yonna gye balonze omukadde yasigaddemu ogali Haji Kigongo it is the very first time all seeke members okubwa this was pre-planned ali bonna tebakisuubira pre-planned bali omunsi yalowooza nzeire ya mujjako kino ekyabadde mu seeke kyateesebwako ne kiyitwa teri kibeera mu ggwanga ng'omukulembeze tamanyi nti kiguddewo by mistake bonna balina okukubwa aleese ttiimu enaakola n'emutabani we kubanga President Museveni wa myaka 8 unnoozi nti ekisanja ekijja anaakimalako era ye bwe yalabanga akaddiye n'akwata obuyinza n'abwejjako n'abuwa mutabani we leero CDF ye president he can appoint and disappoint era zonna bw'olaba amagye gonna kati appointments ziriko CDF tuli yali saisi commander in chief today se CDF obuyinza president yabwejjako dda ye kati kye yasigazza Museveni is to supervise a process that is giving his son power muyimiriremu omulabe era kasama makadaga yatandise ebyo have been here for long nti kituufu but now we are not on longevity we on loyalty Museveni azenga yeeyubula kyekimuyambye okulwako ebbanga alinga musota yeeyubula sikini enkadde agikola ki yaliko ne ba mwami bidandisali eyo gurupu neegenda gurupu y'abasekandi nayo neetema kati gurupu ebadde esiga bajjeno bonna balitayalingisiza mu magye kyabadde abulayo kutereeza NRM because NRA amagye ne NRM they move together ebikolebwa eno byebikolebwa eno okitegedde kakati ne Bobi Wine naye yakoppa akatabo ka President Museveni naye akuba naye yaleese bapya shoko kye yabaddewo Nubian yazze abantu bade babuusabuusa oba anajja mubamanyi bebakubye wano muzino ezakafulumaani awo Namboze yafunye ya Namboze ez'abapaka parliament ezinajja zikyali ku mulende gwa local council bonna bapya abasinga obungi bennalabye abapya mwebali era nekwemu picha agenda okukola naye ne beewadde ng'ensibadde tesumya anaabawa Jacob yamuwadde yamukola ki yamubbira mukazi we stop taking ebyo ebintu ebiri small okubifuula big mukyo ekizibu kyammwe ba analyst n'abantu bali these petty things ne muzifuula ki politics ezo nsonga ntono nze Bobi Wine oyo kankubuulire oyo principal wamu asobola okukera kuba kyanampa kadi nezisula gendayo neweebuuza mirundi abadde amuvuma kuba byembadde muvuma biri peti mu politics tebimunyeenya wadde kumujja kwadde omuwagizi omu empuuga bye yakola bye byamunyiiza mu politics omukulembeze avuma if you don't know president wa Bufaransa bamusabula oluyi kulale abakulembeze bakubwa kakati gwe kyotamanyi nze sola genda wa Bobi Wine kwa manyi jadda
don't can Jenasokera. I know them. Mani Bob Wine Biagoba. Bob Wine Agakola in Ethiopia, dear wife. He met my father. I know the owners of NUP. Manyiru Achirubongo ya tudewao. Nga secretary general. Yetachuka. Manyi nopo nena ale mubali omuntu wako. Mbamani. Ngabwe musambo mupira ne mwegaba. Nti mwe mututeze timu ejo. Ati mubuli kalumbamu avuganya ne gwe bavuganya. Gwokimanyi nti tudde ebisajja bibaddemu seeko omu nga byazannya syndicate. Bye biri eno. Kati gwe ngojja ndese byama okuva mu kampu eri naye nga b'obigamba ate gwe bakwewuunya. Gwoza lwaki president kimwanguyidde okwogerezeganya nabo bano ne bavaamu abawadde ki bali bakola akantu kawe kubba Museveni. Era no gurupu kasitetuka gaffe mukama waffe tukavuddemu ne tutaddemu biliyoni zaffe 3 mu kalulu babawe. Most of the SEC elections have been syndicate. Tunyenye omuti. Tunyenye ki? Omuti. Bali abasajja babala Museveni bannange. Oba ali bategeera ati bafere. Oba naye ali bategeera. Group zibeera ku state house nga zonna zezimu. Nezeefuula ezirwanagana. Kati yemu nekkiriza ati kale phase excellent. Tuvuddemu naye otulese otya. Tutaddemu akasente. Tutaddemu akaki? Ono ye muganda wowe Gulu Salemu Sale ye tobimukola. Sale tebamubba. Ogendo. Ye no Sale kyakola. Mu kampu mwennyini abamu ne bambega. Ate abagala babaliyemu olukwe. Gwe tokuwulira nti sente za Sale bazibba. Azibawa. Ate bali bazibadde ne bababba babe nabo. Akwatira ne bakubba. Nga kusindikidde abakubba. Yachimanyi. Ezo tezijatuuka Kampala. Gozera kya bayimbi balwanagana. Yennyini yabate. Kino Sale. Njagala nnyo Jeno Sale. Yenkola y'emirimu yakiyeekera. Kyoba abayimbi beekubba eŋŋumi. Ono nakuba nga ye yennyini yabeekubba. Anti mwenna alaba gurupu ku gurupu. Kamiliyoni n'aloopa Kenzo. Ne Kenzo n'aloopa Kamiliyoni nga byennyini yabikola mu lwanagane. Oyo tebamubba naawe. Yakuba bapromota emiggo ogwasembyeyo. Yazibawadde naye yabakubye emiggo. Jeno Sale Musale ye talinga muganda. Ezize zangowa naye sibaako obulipo. Ye mwennyini mukubi wa makuuli. Ezabadde ebibiri. Mugenda okuva mu kavuvuŋŋano nga zifuuse miliyoni 3. Eno ensi emanyi mwafunye ebibuwumbi. So kumbe eŋŋumi eyatokose Ezimu zaabulidde awo. Naye ng'era bazitutte babe bennyini. Tubasuuzizaako mmeka. Mugenda ova mu kavuvuŋŋano. Tobula teri azigaggawaliddemu. Tewali. Kati nakubanze nze bankyawa mbutambuza ŋŋambo mu gavumenti. Okola gwa kuzunza ŋŋambo. Contract yange bannaye bagira niyo winze. Abalandizi beebale. Kati beeboosa akola ddi. Babuuza buzo yukono bagira niyo winga naye okola ddi. Ya talina mulimu. Bw'oli ntegere. Agamagye go agadeploying agankuma. Not these boys know me. Era nkedde funa simu. Kakati ebya full figure biva sijja kubivaamu. Bwe nalwala ku kitanda full figure yaseka. Kitange sina kizibu kyefunye full figure n'ataseka. Nange mundeke. Kyemanyi kyenkola kikyamu. Tebasekerera afunye. Naye nange mundeke. Full minyo, full mazi. Naffe kiteke. Ensike fwe. Nalabye kikasuku nga kidaali. Ne kasuku musajja wankwe. Full figure yakamala okunvuma wano.
byasuze bangambye Kasuku ne gurupu ye basuze banwa mwenge basalumu banange mutuleke tusanyukeko omukazi abadde atuboze nalabye Kasuku nga musanyufu nengamba bandimpise nange wadde sibaga wano jagenda kufulu figure twandikoze pate yawa wano ino Sunday Nation kwa wadobula Sunday Nation yandimpise natulera wamo Manyesayimu saya tuberera mpalana za kyalo fenda tubadde n'omulabo kati badi mpise omukama amujjurudde kale tetweyagala yes ne Kasuku yandimpise ku Sunday Nation ne tuzina endongo wange yabadde endongo yennyini ne tuzina bwe twawuza ani yali amanyi byo olunaku tulirira bako luno ya Allah bam byempiso matako fu ne tuzina mbwe ddagala liganyo yingira feripoti ate basawo abamujanja bebazituwa bagambye omusiwa gwe blokinze nimuga mbe matako omwalo ya Allah alo gababine Allah nafe banange mutuleke tusanyukemu August gwe mwezi kitange gwe yafa fight hadi tamani mirundi fight hadi tewafa Allah ya Allah ogaba bikulu abasawo be bampa report nti omulwadde emisi wajiganye full figure otujonjo seza chikazigwe abantu batuleke Saimo nasuze ntema Kasuku yandi empise ku Sunday Nation obusonga butono bwabagwako obusonga bwali butono obwaffe tunaddamu ne twewalana nekucha ngalabye bisalumu nga we bizine endongo nogama nzembula wao Saimo tusabe buwangazi ebinene bikyajja bane nashawo omuwalo oyo kati nze nno ne mwegulako fulufika natuuka ne mwegulako bashalomu bagamba bambi ndowooza bwe namwegulako ajja kuvuma birinza nze gye ngaze gwatandikira gwe yabadde naye jjo nga natuuka ne mwegulako Saimo ononya coalition nga noonya coalition ngamba conforming alliance ne full figure biriwe binanvuma ndaba naye tabi ngaze gwatandikira kati kano wali kamirundi kano wali fu kajja kapujera kali nenga nabadde naye jjo kubya Juliet zawedde nga yapikamu n'omuliro bankwate yale muloze nasukkawo ne basibuni banjabo era bulungi mwera Muna Herbal Mouthwash wegendereza Agabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna